show eyo ey'olwomukaaga egenda kusukkuluma olw'ensonga nti ffenna Katonda bayisiza mu gino emyaka ebiri buli anaabeerawo agenda kuba wanjawulo si kitono n'omulundi n'ogumu show za Hotel Africana z'abantu abali waggulu abasukkulumye mu mbeera endala naddala eya bulijjo ate buli tubeera nayo ejjula erina abantu ababeera wano bo nga bwe balina okubeera ffenna kwolwo tugenda kuba twebaza Katonda emyaka ebiri gyatukoledde okuba nti tuli balamu omuli abato nga bw'olaba ba Ykee Benda ne Jasmine ate ye Jose Chameleone naye mumulaba yajjanga muto muvubuka era akyali mu bavubuka kubanga bwe twogera mu bantu abayimbye mu Uganda wano ate si wokka mbanza zijjukira nga bwe tulinnya ennyonyi ennyimba ze kweziri Dorotia Munyonyi Namba omutunira mu Uganda n'okufuluma show kakasa egenda kubeera nene nnyo nti abagenda ogiraba ku lunaku olwo ejja kubeera eriwo wano mu Uganda yonna ate n'okusingawo tugenda kubeera safe nnyo tewali kwekwasa. We are going to observe all the SOPs ezeetaagisa. Amanya n'eddoboozi bambita Ykee Benda Besunga first Nyamikaza agenda kuba omuziki nga tatunda byanamanga era nga tuli wano live and direct to Africana twetegekera tukigule that is on Saturday so mubeere ready kigenda bafayanze kyenyiza okubasuubiza Afrigo band siina nnyo kipya kigenda kibagambako mukimanyi 45 years si kintu kyakuzanyirako then bw'ogatako etaano ejjanga ate kitawuka ne lidiyo bali mu 2 naye bali awo so Jose Chameleone 20 years or so it's going to be so much fun. Kitegeeza ki abaana bato mujje abazadde baffe abawa wakati abo asuubira okuzaala mwena mujje tunyumirwe akyenyiza bagamba tugenda nyumirwa nnyo mwana kitegeera because tukute generation ez'enjawulo zonna tuzibaleetera omuyimbi we Uganda ayakatandika emyaka 5 waali emyaka 6 waali emyaka 2 waali n'emyaka 45 ya Afrigo band yakyetiise kyonna mujje tukigule. Okay. So njagala tunyumire just Ykee twogere ku kina abayimbi saazi n'aba international artist basusse okuba nga baleetebwa mu Uganda mmwe like ba Ugandan artist like temukoze kimala okubanga bapromota abayimbi ba Uganda bamanyi nnyo abayimbi ba Uganda bamanyi nnyo ate ekirungi ekiriwo n'abawagizi baffe bangi okusinga ate abayingiramu okitegeera mufulumula genda ku social media z'abayimbi ba Uganda fena okebere buli omu alina gy'abadde ava jjo oba valentine oba weekend Malasa ali eri Ykee Benda ali eno Lydia ali eri ani ali eri so kyenyiza okugamba abayimbi eno otugirina ate abanagenda bakyagala kufa naye tekitegeeza nti nabali tebayingiramuko bapukaming nabo balina okuyingira ne bakubamu bava Nigeria obayise bapukaming bakatandika si kituufu tovodde bakatandika kyekituufu